Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine olunaku olwaleero akulembeddemu ababaka abasinga ne baba batyo ne bayolekera mu lubiri e Mengo era bano beetabye mu kusaba kutwandiise Christmas carols ekiro ky'olunaku olwaleero. Wabula mu kusaba kuno mukadde waffe mu ddiini omusumba Pastor Joseph Sserwadda leero nno ayogedde ebigambo ebinyiikiriza abangi amatu gaabwe era nga mu bigambo bino mwategeereza mwena abeetegese okuggyawo obwakabaka bwa Buganda abategeezezza nti obwakabaka bwa Buganda si bwakuvaawo okupozinga ensi eweddewo n'ensi weba teweddeewo tewali bwakabaka bwa Buganda kuvaawo. Bigambo bya Pastor Joseph Sserwadda tweyanzizza nnyo n'ebigambo ebirungi ebyo by'otuwadde. Abampemba abamu bino tebasobola bivaamu, abo baabujingo bino tebayinza byogera, batya batiitiira, bali mu kutya tebamanyi kikiddako. Batya obubaka Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bwawa muganda wange mukwano gwange tubalimu nga ntunuka bano batiitiizi bano bali mu kutya naye kyekyo embeera bwetyo bwebadde. His Excellency Elected President of Uganda olunaku olwaleero ali mu Bulange era nga ono yeetabye mu Christmas carols zibadde wali nga zitintirira e Bulange Mengo libadde ssanyu jereere ndowooza olaba Katikkiro Charles Peter Mayiga mukama waffe nga ayaniriza His Excellency the Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine abanga yatuuse. Teri agambayo baganda bange, teri agambayo mikwano gyange, tuli mu Bulange Mengo ne His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ate olunaku olwaleero anti omununuzi waffe omununuzi w'eggwanga His Excellency aba atuuse era nga tugenda mu Christmas carols. Kakati aboogezi b'ebigambo kati mutugamba ki? Temulina kye mugamba, mukkirize ti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yabayitako, temuli musanga, temuli mukwata, ono yadduka dda ali wala teri agambayo. Beera bwetyo bweri baganda bange, tuli mu Christmas carols. Wabula njagala mbawe ku Pastor Joseph Sserwadda ng'ayogera ebigambo bino era ng'ategeezezza nti oyo yenna alowooza nti agenda kuggyawo obwakabaka bwa Ssaabasajja Kabaka ali ku bibye, ali mu kuzannya buzannyi, tamanyi kikyalumba nti Bannayuganda kyebaliko. Bannayuganda tutunuulidde enkyukakyuka ate nga bwe kiri ddala ffenna tutunuulidde enkyukakyuka. Kamukuwe Pastor Sserwadda ng'ebigambo abyogera. Tweyanzizza nnyo mukama waffe, webale kuvaayo na bigambo birungi ebyo. Abamu bino babitya, bino ye bujinga ayinaaga amagezi, bino abamu tebasobola byogera naye nga ffe tubategeeza ye Pastor Joseph Sserwadda abyogedde. Kaakati gwe kiruma agende yeetuge oba yette. Gambo tukyogere ng'amaze kisabira mu bigambo bimpi ddala. Nze sebo omugwenyi omukulu mutuuze w'e Makindye muliraanwawo gwayamba nga abafere bantwalako awange neyanziza okulaba taata. Manya gange nze Peterson Sozi omuyovu ate omuzzukulu wa Muganzi Lwazza. Nsaba ffenna abali wano tuyimirire tusabe era Katonda atandika okutegeera kabaka w'abakabaka Yesu Kristo kuba minisita Emengo mu linnya erya Yesu. Tugaana obuseegu bwonna okulya ebisiyaga mu mawanga gonna obweyagalire. Tugulewo amaaso tulabe obugagga bwe watuwa mu Uganda. Tubweyagaliremu abavubuka baffe baleme okwonoona amaanyi gaabwe ag'obuvubuka nga bagonoonera mu nsenguyira. Mukama amannya gonna erya Yesu Kristo
eyaffe ey'abalokole kiri mu byafaayo taddanga mu kuggulawo rediyo zonna nga bwe muzimanyi okutandikirawo ennyimiridde okutuuka gye tulaga. Ekyo kyafuuka nsonga nkulu gye tuli tetuli kyerabira. Nga wayisa akaseera masomo gyera yalaba nalondebwa okubeera memba ku council eya Mutesa One Royal University. Naweerezaako ebisanja 3 era bangi nnyo be natandika nabo besaamala nabo nga bo bavaako mangu mangu ze ne banzizaako ne bavaako mangu mangu ze ne banzizaako. Nali kyalina nga nti reka kati ajja siima ŋŋende naye okulaba nga erinnya balikomezaawo eyo gye nali gye nagwa ne neebaza Katonda. Ekyo ze sikitwala nga kyakusaaga. Omukisa guno ogutuweereddwa okusaba olwaliro n'okulembera okusaba nagwo omukulu gye tuli. Emikolo gyonna egy'okusabira Obuganda, emikolo gyonna egikuzibwa wano, naye ekiba nti ne masinzizo amalala gijja kubaayo egy'abalokole gibeera mu Ndeeba. Ekyo buli lwe neebaka nakyo nkirowoozaako ne ŋŋamba naye nze Mukama yanjagalako ki? Neeyanze nnyo neeyanzeege. Njagala okusiima Ssaabasajja mu ngeri y'enjawulo. Bayibuli eyogera mu kitabo kya Bikolwa by'Abatume nti Dawudi bwe yamala okuweereza ne yeebaka ne bajjajjaabe. Kizibu okulowooleza kabaka ng'omuweereza, kizibu nnyo, naye Bayibuli bwe mala okisimba tukigumira. Awo we ŋŋambira nti Ssaabasajja akoze nnyo, akumyekumye nnyo Obuganda era akoledde nnyo Obuganda. Abadde champion mu bintu bingi, kammenyeyo nga 2-3. Ekisookera ddala Abaganda twezimbye nnyo era akasente tukakoze. Ekibulamu kusikagana mu mukono buli omwana ne ku munne nga Abayindi bwe bakola n'Abakikuyu, naye ensimbi ez'omwomu kati tuzirina. Era kyova owulira nga bewabeerawo abeemulugunya Abaganda batono abakyogereramu kubanga bakutte ekkantu. Ssaabasajja akubirizza nnyo Obuganda okugema endwadde ezirumba ennyo abaana. Endwadde ya sickle cells yagiteeka wali ku frontline ku madaala g'olubiri lwe. Ekirwadde kye bayita fistula ekiteganya abakyala, ekyo kyo tayagala kukiwuliza. Wano juzi mu COVID-19 Kamayi Katikkiro gwotera okugamba nti bamuyita Lumima Mawuggwe, Ssaabasajja yali musaale ddala nga tosuubira nti Katonda bwe yamuteeka eyo waggulu eyo ajja kuwanuka yajje wansi akubiriza abantu okutaasa obulamu. Enkola ey'okutumbula ebyenfuna ng'oyita mu bitongole bya Ssaabasajja n'ayogera ki, n'amenya ki, n'aleka ki, bukadeefu n'ebirala. Tubeereyo ne tunula butunuzi ne twewuunya. Ekisaakaati kya Nnaabagereka n'ebintu ebirala Katoola ebikolebwa wano byewuunyisa, olaba bulabi nti ddala guno omulembe gwali gugwe kuba ekyokukola nakyakimanyi. Naye ate mukkirize ekiro ekyo nakyo nkyogere nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ayagadde nnyo Katonda, amwagadde, atambulidde nnyo mu nnono z'abajjajjaabe abaasiima ne baaniriza enjiri, oluvannyuma ne bawana enzikiriza ezasooka wano obutuulo. Bonna abali bennaali badde ntudde nabo wano, ekibakwatiddeeyo bibanja binene mwe batudde bye bibalemesezza okujja, bagenze kulambula ku faamu n'ebirala. Naye entandikwa eri eyabasimba ku busozi obw'amakulu yava wano, ate nga abagabudde bugabuzi yabawa buwi. Ekyo tetukwatibwa na bujja
tubasanyukirako nene twebaza omwoyo ogwo okuba nti ne kakati gukyatambula. Oluyimba lw'ensi eno Buganda lulimu ekitundu nga Saala yennyini. Katonda omulungi ow'ekisa otubeere Mukama, tubumbuguleko emikisa gyo era baffe omukume. Saala yennyini ewedde emirimu, ebulako kimu kyokka nti mu linnya lya Yesu mwe tusabidde, ng'olwo anthemu ya Buganda efuusa ate Saala. Nze wano siri mugenyi, buli lukiiko oluyitibwa wano mpitibwa, era Katikkiro neeyanza ssebo naawe okuba nti bwe bakulagira okunnonako onnonako. Naye sirabangayo na lunaku na lumu we luti lwebeerabidde kusaba oba okuba ti bannaddiini babayise babeerewo. Ssaabasajja Kabaka ayagadde nnyo Katonda. Mu mulembe guno obwerufu wakati w'ennono n'obuwangwa n'obusamize bwe tusobodde okubyawula. Mabegako wali twalinamu obuzibu, naye kati omuntu ajja wano ng'akimanyi nti abatya Katonda balina ekifo. Kakati naayogera ki nga bwe nabagambye edda ennyo omwaka gwa 1964 kuliko n'ebigambo bino nti Katonda bonna okutuuka awo ng'agamba tewabanga n'omu aweza myaka 66 ku nsi. Ekyo yakyogera nga ndi mu ofiisi yange nga tutaddeko ka rediyo. Nalina omusajja we gwe bayita Alex Mitala atali wano, yagenze eggulu, yabadde ateka okuba wano. Ne mugamba owulidde ekigambo kyempulira, naga nti nkiwulidde. Ne mugamba nti ekyo kisoboka kitya? Tali kyasoboka. Oluvannyuma twakola ka research akatonotono nga kituufu. Okuva olwo obusungu ne butukwata, era awo tetwavaawo. Ne tutandika okusaba nti ono gwe bayita Ssaabataka kasita amala n'atuuzibwa mu ntebe y'abajjajjaabe, emyaka emitono ennyo gye tuwaagala gya Bayibuli. Bayibuli egamba mu Zabbuli 9 ti emyaka gy'omuntu ginaabanga emyaka 7, ate ow'amaanyi ajja kuweza ng'ekinaana. Okuva awo asukka awo takaabirwa. Kati ne tugamba nti eyo Yesaala ffe gye twagala, tetujja kuganya mulangira kukisa mukono nga tunula tuti nga ate tumanyi okusaba. Tugenda kusaba Katonda emyaka emitono ennyo ng'ategeera, ng'akola, ng'atambula, ng'alina amaanyi. Tutandikira ku 7 nga tudde eri. Twebaza Katonda nti essaala yaffe Katonda yagiddamu. 65 yagiyitako, n'66 n'agiyitako, kati embirala sikyagijjukira. Naye munzikirize tugatte eddoboozi ly'engalo zaffe twebaze Katonda nti mu myezi mitono Ssaabasajja Kabaka ajja kukuba 7 wali. Tujoogedde gwe kiruma ennyo kimudugude. Katonda yagadde nnyo Kabaka waffe, n'amufaananya nga Kabaka wa Isirayiri. Emyaka giri gye twabonaabona okuva mu mwaka gwa 66 okutuuka awo mu 93 awo, obulamu bwawadde Kabaka butwerabizza nnyo. Ebbanga ery'emyaka egya 37 gye twamala nga Abaganda baliira ku nsiko. Katonda wa Bayibuli yasuubiza Kabaka Dawudi mu Zabbuli 9:1 yamugamba bw'ati, ebyo byonna Katonda bye yasuubiza Dawudi oli okutuuka ne leero. Tuliyo ne bajja buli omu ne bankwasa ekisawo kye. Ekyoli kyali kizitozito, naye neewuunya nnyo omukungu wa Ssaabasajja okuŋŋamba nti tasobola kunsimba mu maaso. Neewuunya nga nti nkoze ekiki kino. Kale nno neebaza nnyo Katonda. Ssaabasajja okuteekawo Namirembe Villas ndayiseeko ekigo eyo, ne ŋŋamba maama nga twasigala. Era kakati njiya magezi ga kugenda Nambule mu butongole, osanga bwe naaba sifunye kalungi eyo nadda essentima. Ssaabasajja abunyiza ebintu eby'amagezi mu bifo eby'enjawulo.
essuubi lya Buganda tutandise kulirabako. Neebazizza Katonda n'ebigambo ebyo. Bino bye nsaba nga sinnaba kwogera kigambo kisembayo. Ennyanja ya Kabaka etuluma nga nsalika. Mukama wange omugenyi omukulu, ennyanja ya Ssaabasajja Kabaka wali mu ndeeba ya byafaayo eri ffe abalokole. Omubuulizi gwe bayita Dawudi ali mukyala we gwe bayita mukyala Nuuni. Ekyo tugeza n'okola pulaani ey'okuva wano. Bino bye bigambo ebyawandiikibwa ebyatusomeddwa. Mu lubereberye essula 4:28 Bayibuli eyogera bweti nga bajje Yusufu oba Joseph mu kkomera ne bamuyimiza mu maaso ga kabaka Farao. Yusufu yayogera ebigambo ebitiisa, yagamba bw'ati nti Katonda ayogedde ne kabaka Farao atya ekirooto kye yakuwadde ne kidda emirundi ebiri. Iraq ne Iran wabbali wali n'amalaaga ageetoloddewo. Tweyanziza nnyo omusumba Joseph Serwadda, ebigambo bibadde birungi by'oyogedde. Mukama waffe tusiimye nnyo, webale kuba bubaka bulungi ate webale kuba ansa nnungi naddala eri bannayuganda. Tweyanziza nnyo obubaka obwo obulungi bw'otuwadde, butwongedde amaanyi, butwongedde ekitiibwa era butulaga nti tutambulira ddala. Weewaawo abasoomoozi bo bangi weebali, naye ate tusuubira nti tugenda kuba ekyenjawulo. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi His Excellency naye ng'atukulembedde tewali kigaana. So wabadde bapalukana n'ebigambo abadde banoonyeza ebyabwe, era mmwe abalina abanoonyeza ebyammwe tubagamba nti tebitukwatako. Kyetunuulidde tutunudde tutya Uganda yaffe enuddwa etya, ejijja mu mikono gy'omuyeekera, ejijja etya mu mikono gy'omubbi, era twekutte tutya okulaba nga tutereeza byonna omubbi byabbye. Omubbi ffenna tumumanyi, sijja munnyonnyola nti ono nti oba oli, naye tusuubira nti tujja kuba bawanguzi era tugenda kubanga tukola ebyo ebyatukozesa tusabe nga tutereeza eggwanga lyaffe. Abadde Pastor Serwadda n'ebigambo ebirungi ebyo, ebigambo eby'amagezi, ebigambo by'omuwendo ate byatuleetedde olunaku olwaleero. Twesiimye nnyo era tweyanziza nnyo. Weebale twetikira bubaka bulungi, weebale kutangaaza nsonga, ate weebale kugatta ddoboozi lyo kuli Abannayuganda. Tusuubira nti eddoboozi lino ligenda kutambula era bangi bajja difunamu ekyokuyiga, ate naffe nga Bannayuganda lijja tubeerera lya ssanyu.